Omukulu Hope Ssebo wasize otya eyo? Ndi bulungi taata, Ssebo Ssebo. Nasize bulungi Ssebo. Yes. Tukedde enkya ya leero. Yes, Ssebo. Tukeredde mawulire agatali malungi. Yes, Ssebo. Gw'omu ku basajja abalwanirira enkyukakyuka mu ggwanga muno. Yes, Ssebo. Ng'oyita ku mikutu egy'enjawulo n'okukola ebirala byonna. Munnankyukakyuka munnammwe omwami Jakana mutabani wa Nadduli. Yes, Ssebo. Obugenza okukya olwaleero ng'afudde wadde ng'ate era yabadde mu M na NRM naye oboolyawo byabadde ng'alambikamu ensonga ye ng'oboolyawo yawukana ku yaba na NRM. Abadde muwaniriza eggwanga eddungi. Yes. Bingi byabadde ayogera. Yes, Ssebo. Era tujjukira bulungi bamukwatako naawo ne bamusiba oluvannyuma ne bamuta. Bw'otwogerera bugenza okukya olwaleero ng'afudde. Jakano no badde omulabo otya ku ngeri gy'abadde alambikamu ensonga ze na byonna mbadde nsaba tutandikira awo. He has been informed, brilliant, brave, and determined. Kibi nnyo nti ffe ng'eggwanga Buganda tuli mu kwebuuza na kwewunaganya ebibuuzo nti kiki tuzasigaza ng'ekyaffe. Nti bwe nga abaana baffe abagezi n'abantu baffe abagagga babadde mu ggwanga lino baggyibwa mbalondebwamu ng'ekitegeerekeka. Nga n'abasigaddewo kitunda ng'ekyobulamu ekyobugagga bwe bulamu nga ate bwatundwa bade organizi zaabwe abalala batwaliddwa mu buddu bakitundu kino kitulimu. Fenna okusooka kwa byonna nze ku Jakana Nadduli kinnumye nnyo. Oyo omwana addibudde nnyo. Alina ebyafaayo by'ensi yaffe, omuntu abadde omugezi ate nga asobola biyingira omuntu yenna n'abitegeera. Ng'obudde okumu waffe Jakana Nadduli, okumu okusinga okuba okunene kugenda wa Haji Nadduli. Omusajja yaba convinced nga banira eggwanga eddungi n'apoota bano basajja bayaayi ne bamuyingiza ensiko. N'awandiika abantu bonna mu Luweero okubamalira mu nsiko beewaaneko yakikola. Era omusajja alina endagaano y'omukasaka n'olukiiko lwe bakkaanyaako okuzza Buganda n'okuzza Bwakabaka yasiima okukiwomamu omutwe. Haji Nadduli mu kulwana okusinga okuba okunene ne bawangula n'atuka ku buwanguzi bwe yalowooza nti bwo. Nafiirwa abaana bana mu nsiko naye takyamuyigula ttama kuba yali amanyi kyagoba nti kyakuteereza ggwanga lyonna yali amanyi nti eggwanga lisinga abaana obunene. Era kyatuukirira eggwanga nekwaki mbeera gye baalimu olyedda. Ne kati mu kuvaayo yennyini yasinza okubonaabona okusinga n'abalinyira gavumenti eno mu 1995 nti abaana beyafiirwa neggwanga yagoberera okufuna talirabyeko. Nti okusoma kwa gavumenti yesinga okuba enene kusoma okuba okunene kujjidde mu mujonyesa. Omuzadde olwa myaka gya Nadduli oba osuubira abaana b'okuziika nikaseze tulula Nadduli yali akutuuka akutya ku ntana ya mwana y'omutabani we musajja akaddiye bw'atyo ate nga yaziika abaana be. Kati Jakana Nadduli yalambidde alinga alambira kitaawo abaana ng'ate omwami yandibadde alekera abaana ki kuvanyiza ku nsi eno. Kino kiruma nnyo nekintu ekyo omuntu omuzadde bannange. Naye gavumenti eno simanyi gye tugenda. Siyinza kugamba nti bamuse because wali tolina kubawo kitegereka ki ngeri gye yafuddemu. Naye ng'ebisinga obungi nawe ng'olina ku bwongo bingi osobola biraba. Obona waabwa pikipiki wat ne byabadde ayogerako. Emukala ejja ne mutomera mu bugenderevu kega nti mugenderere. Negezaako nnyo okumutta kalona namuseezi nga n'atafa. Niyo oli n'avaayo ku TV n'agamba singa yafa. Naye ng'ayogera ekintu ekyo yava wala. Era n'asembezebwa kuno. Talina namwamu kijja musajja alina emirembe mu nsi eno. Yali gundi oyo ani Gashumba. Teryamuwana musajja teryamulinako buzibu. Naye ate yagudde omutawana ku bantu beyasanga mu nsi eno abaamusembeza. N'agamba singa yafa. Najjanjabwa mu ngeri emu olw'endala nga ayambiddwako bannansi banne kuba abantu basoze service gye Jakana Nadduli. Mugati omuprocess nga kyalina muwodde nadamu n'akwatibwa n'abrutalized nga wambiddwa n'abonagamba asulanga mu katooyi. At the end of the day n'ayitibwa mu kkooti. Era omwami ennyini omu
n'avayo n'abadde banne beyajjana mu butishaati bawaga nti bo babandi mu bannarwanda era musikira yabogerera bubi era leero bedde uyefa etegerekese kituwa kifa basigadde ku nseeno era aboogera ku nsonga zino eziri mu ensi kuba Nadduli jagana yabadde afiirira gonga ddungi gonga bwe yandibadde gye lyava nga ebigendera byayo okufuka Uganda gifuula yawamu kikyali egenderera nga byayogera bennyini nini nga ayogera n'obunyiivu eri abo abatufudde emmoboze mu nsi yaffe kati ending result eno omwana mukedde ku nkya mufu nandyogedde bingi naye kanindeko tulabe kiki ekyabadde yafudde atya yayogera ki yayogera naani era ne postmortem eneeba etya kwatuza okwogera ebigambo bingi tubanga tuli mbali waki wansonga kubanga bagamba nti bamusanze mu buliri nga mwe yafiiridde afudde naye nkiwulidde naye bakyagamba ate okwana mwayogedde naye ayinakubaaati amanyi walijja n'obujulizi obulala ku nsonga endala tunakumanya poliza okugera ennyo nilwogera amangu tukolerayo ensobi mu mbeera eyo tukatulindeidde kulabe kinajja mu maaso kakati nga bw'ogambye nti nga bwe tulinda okumanya ki ekigenda mu maaso oba ne postmortem nga bwenaakolebwa olowooza kino tekiyitiise abaana abavudde kubako n'eddoboozi lye bateekawo mu kwagala okulwanirira enkyukakyuka bwe kiba nga okufa kwe si kwakyejjira nga kwaleteddwa obulesi bwa muntu abakyese ekigenda gyali baba batusenze kyekiba kyo kusirisa balala kanafe bwe tusirika ajja kuba wangudde akoze ekyo katuwa basira okusirika kuba kyetugaza nga ekyaffe tekyaliwo olunaku kyolidde nekyonywedde nomukagosiza olunaku olwo bw'oyina so bw'osirika bwoti aba muwanguzi kireeza gagabugaya maaso kubasireebi we have to come out fena n'okufuna bwe tubadde twogere ebisiga bituluma ninga kinga ngamba nti singa obungi kokuze nesana kutuggwako nga tumaze otegera ekituufu kyeki ekijjewo omuntu ono wadde nga mutima fena tukkiriza tafudde afiidde bwereere tafudde bufi nze ekimbugira mu mutima nti okufa kwe tekuzze buzzi naye bwe nayogera ennyo nja kuba mukyamu nga sinategera kituufu ki tatawe gyali mpudde taweyajogeddemu abadde wa program yakuziika eriyo abantu babadde abeera nabo tomanya simanyi ki kibaddewo kati awo nabadde bayogedde nawala kikyavudde kuki kati sobe nayogera ennyo nempaka okwogera nyinza obutalaga buntu bukulu yes nyinza okugera ebingi nga biri wabbali wekituufu ekiriwo kitegeera naye nekiri nti Nadduli Jagana afiiridde maanyi Jagana Nadduli nga bwobadde omulaba ngeri gyadatambuzamu ebyobufuzi bye obadde omulabira mu kifaananyi ki nga ggwe alwanirira enkyukakyuka nga bagaye nti mumanyi ng'omuntu omugezi alimpa omuli amanye ngongano gye livudde n'akubula ekyettagisa kyandibadde kijja singa tuba tugibwe tutyo kati byonna bituufu naye entambula ye nyininyini ng'omuntu nga bwomanyi nti omuntu yena natambula kava mu kamogo mumamu yolanga kino nga kino nedda kino ye naye nga obutuufu bw'ensi n'okubaawo kwayo bwabumanyi era musomesa bulungi ne gwasomesa akwata because amanyi okwaki okunyonyola ensonga yena agitanya mu maaso g'omuntu nawe n'ogitegeera naye byonna nanja bikugamba nga maze okola ki okuba kyentegeera ekirala kisinga ku kino kyentegeera omanyi ekintu kimu fena tuliwo tumanyi ekintu kimu nti afudde tumanyi ekintu kimu nti bamutomera n'ekigendera ky'okumutta tumanyi ekintu kimu nti bamuwamba namutwala nomubonyabonya neyamutusibako tutubimanyi nekyo natukyuke tukimanyi era fena tumanyi nze nawe okkiriziganya nange nti omwami oyo enfaayi si teri yokka okitegeera ojja twogere tumanyi oluvannyumako naye nga kisofaafo naawe kintu ekyejawo okwogera nti afiiridde maanyi muto kibi nnyo kubanga wano ndabye abamu kubataddeyo obubaka ku mutimbagano ye Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nabulabye dda gwendowooza nti akyali bwe tonaba kukoma okuba yawadde ne concert ebweru akomawo nkya naye ng'era oba oli awo n'okusinza ku bubaka bwe nga bwabuwandiise ku mukutu oba oli awo nti ye alina waasonze waviiriddeko fenna tulina wetuyinza osonga kuba saa zino Jagana alina abalabe ba mirundi mingi ku ndaba eyange alina abalabe abali emmengo
mwakubawo ennyo awo n'ebikyamu biri wadde abyogerako nnyo nga nze bwendera obyogera naye yansi nkola ki okubyogera mu butuufu waabyo katono ganti mmengo naye yo nsanyufu nnyo kati n'abalabe muyita bannawanana babandimwe nabo balabe be ne gavumenti eno gyenyini gyayogerako naye balabe ango zesatu zino toyinza kugera kuva ino oyogera kintu musimbulamba bwoti nalona kwekanya ki kiyinza kuba luddawa gaza gavumenti tusoka tulina okulabe ki kuba ye kyagonya ayogedde kyayogedde kikonfamiga ekintu kimu nti yafudde profeta kale kutukanya ku kintu kimu nti yakoze ki nti yafudde kivuddewa kivudde mu bannarwanda kivudde mu Buganda kivudde mu gavumenti oba kize buzinga omuntu afudde bibye kati se ekintu ekyo kiraganye okwegendereza nnyo omuntu ng'akozeemu nga nze kirikuba yes kino kirekawa nadduli ebbanga lyabaddewo n'emyaka gyalimu essaawa zino kati nga tato nga nkikwanaganya tekiteeberezeko ekyo nga kyabwe yagamba omwana afiiddwe omuzadde bamuyita omulekwa omukyala afiiddwe bamuyita namwandu naye omuzadde afiiddwe omwana ayita bamutuumanga linnya tekitegerekeka kabe nga si ya bufuzi ekyo omuzadde okudde omuntu yandikuziise omulekera obusikaabwo ye naakusookayo gundi nadduli niwaba yalambira jakana kalina okuddamu ekiraamo ekipya kituufu kaso tekizateberezeka tulaye kibi fena tuli mubuzibu fenna abajja nokugera ku nsonga zino kituwa okwebulira tugakola tutya kuba tulina okwogera naye nga kiba kikoleddwa okukolebwa baganye tutye tusirike kitajja kukola kale toyanzege mpozi ng'olina kyoyagala okumaliriza nakyo naye mbaddense njabyogera oluvannyuma lw'okutegeera ekituufu yes sebo kale sebo mukibi hope toyanze sebo amen